Tetulina buzibu na muyimbi yenna. Kati maze okudefendinga Bafana ate n'agenda n'akola video nza yakutaasiza abayaye ate n'ompisaamu eggaali. Kati nza yakutaasiza sebo nayimiridde wali mu basasizi tolaba obusayizi naye bankuba ebyo nebaka wali naye sebo nabadde hard. Ekisooka ndowooza tebabadde tebazze kulwana, just badde bazze kuwoninga muyimbo or something like that. Yabadde set up naffe kennyini twabadde surprised like you are, but at least nakukuumye. Nakukuumye Bafana wakikoze, nakukuumye nagambye abalenzi no, don't touch my artist. N'omuyimbi omu yagambye tebaddamu kuwuliriza Galaxy. Gwaji bateerako you can't tell people to stop watching this, stop watching. Si gwe abagulira data, si gwe abagulira radio zaabwe z'ewaka. Naye ogiwulira eki Kabaka FM olabe yagezaako tuteekako akazito ye yennyini yeri mu kugwa atali okay. Babuuzaako mwena bakyekumidde ku media omuweereza omuzeyi Masembe tuli ku Galaxy FM zina ne Gikonkone TV no abaani ayiya amanyi yamanyi oba ni Mulodi yayiya nena ayiya amanyi tukusiima taata. Ensonga ezindeesezza Mr. White Party we twakimulekera waliwo abaazigezaako ne zibalema ne basigata omu yekka DJ mu White Party ye Kabaka yagikuba ne tukkiriza mbu weewaawo. Naye ngenda kujjako olumu tunyumyeko jjane ya White Party yonna Shenate eyo show number sawa 2 tugenda jumya kwa White Party eyo njijjukira yasooka n'okubeera black. Yasooka ku black anzale ntandiko gibeeramu mu white kati yasooka kubeera black. Kulido beach Kulido nagendera mu white anti kati Kulido yasookera mu black. Naye show number tugireete nga show number Shenate otuuka tunyumye naye weebale kukiremerako alhamdulillah kuba wagezaako ne bafaani tubeebaza koze olaba okulemera ku kintu kitegeeza ne bafaani bakyagala otherwise banja bakoze consistent parties ne zibatuga. Anti abantu abamu tuggwamu amaanyi mu enkola esooka ne kigaana kye nali nsuubira kati waliwo ekigaana because omanyi bintu bingi nnyo ebiremesa shows zino okukwata marketing biki timing so oluusi oddayo ku drawing board nopimamu n'ogamba wano nakolawo nsobi ekibiri nomanyamu kati wano sijja kusobolawo wano nja kusobolawo. Egenda ba topic namba tujja White Party ejjeekya mu bulamu bwa DJ Nimrod. Huyo mbadde simanyi mbu yatandikira mu black bangi era abawagezi ba Nimrod nga tetumanyi yagitambuza mu bifo bimeka yasalibwa show mmeka lwaki teyapowa kuba jjane bavubuka tubeera ne jjane n'oteekawo ka business ne kusala olusooka n'ogamba lwaki sidda mu kyalo n'ennima yanywerako naga si DJ oyo njagikola oyo egenda kumusala ngenda kugikola tujja White Party show nengeddako June 28 Climax Lounge Makindye engeri gye yakomawo ate nga yakabi kifo kinyirira tugenda kudda full swing stage tugenda giteeka wali awali amazzi ng'omuyimbi ayimba wansi alaba amazzi ga swimming pool tugenda kikubanga kyakabi nnyo nnyo omuyimbi ayagala okunyimbirako you're welcome. Kintu kikwasaganya June 28th okuyingira sente za bulijjo mutwalo 2 twala 5 bukadde 3 emeza atolede wabawagazi bwobo tuteredde no ku swimming pool eriyo yonna tuba tugenda bwe kyomanya buli mwaka kiba even better. Okimanyi ku swimming pool buli woba oli oba olaba of course era ensonga lwaki tugenda giteeka wakati awo side ono olaba olaba VIP kati bulijjo we batuula nga VIP fa abebiri we tugenda okutuula zonna entebe tugenda zijjawo tukole ka sitting space nga kaakabi then eno waggulu kitchen nena awali terrace wagenda okubeera VIP abatebo era nti zibeebo ate ab'ekizike bagenda kubeera kati era awadde VIP but wana wasooka mu maaso tujja batera tables kati bw'ojja n'abantu bo nga bannanga basasudde 5 nga tubateeka ku table kiba kikulu rather than baweereza omu kiba tekimaking sense because abamu abantu bagira
omu n'omulala oba basatu oba ki kati basobola okwegattana ne bagala tuli bataano ne usasula 5 ne tubateeka ku tebo mitwalo 2 5 n'akakadde ne busatu. Nsaba Allah akuteremu obwangu. Naam era ne bafaani tubayite bajje tewali nsonga lwaki tojja. Okimanyi gwe muntu anyumirwako kati lero kanki kugambe oba mu public bale tebakigamba bakyali bange betukola n'abamawuli yegwe muntu asiima omuntu akoledde ekintu ne tubeera mbu katugambe wakoze show n'otambula n'enkolera ekintu nga kirungi n'osanga n'ogamba waayi kwata yezze tewali nsonga lwaki mbasikookyayo kusomera listi y'abanno ate nze siri bali okitegeera nze ndi muntu mugabi not just mmwe kati yesterday kati ndi mu kukola spa oba tunakyogerako nadde ngenva kukola shopping mu Chinatown nga nguze bisukurabu enjeyo biki toilet paper byonna ebigenda mu nnyumba mba ndi mu parking omuvubuka najja nanga mwana ekituufu ekiriwo ne Murodi ndi faaniwo ekiraka teyabadde faani wange but yafunye akakisa akangwako nagamba naye sapasi tewali nagamba either ntwala wali ku restaurant ziri awo ongulire oba busumbusa 2 oba ekyo mpaayo just 10,000 yes nemuwayo 5 nemugaa kale beerawo gwe omuntu okuwa option nogamba gwoba olowooza sigenda kugula kulya mmere ntwala ku restaurant ongulire just tusumbusa 2 nze ngenda beera oke oba seri mpabu winkumi bangi abamu bajja mu kabokisi abamu mikwano gyange olusi kibana aba agudde mu buzibu oba ki nze ndi musajja muyambi because ekyo kyombadde nkimanyi nze bwe mba njagala obuyambi nina abantu bange benkubira ate ne banyanguyira kati sira lwaki nange bwe mba waliwo antuukiridde sira lwaki siyamba omutima ogwo ogujjawa nguyina just waliwo lwensaba okufuna omutima omubi naye kyagaana because waliwo abanyiiza nempulira naye lwaki sibeera na mutima mubi oli nadda ku social media nakuvuma nga tolina nakyo omukoze nogamba naye lwaki kati nno waliwo ayanvuma nendaba interview nengenda kupaka lasti n'omusangawo nemusanga samanya mbu yeye nze nasanga omuntu atudde awo n'otuula nemubongako nentuula wano ne kyali wange ne tulya tugenda ofuluma ne ga bye ngenda ofuluma wero kyali wano nangamba oyo no yegaya yakuvumye nga gotomumanyi oyo no yegaya yakuvumye ku internet nga rwende mungo reste wangange nenyiga olabye abazo mukama teyampa busungu ate sivuma bantu kati waliwo bino ebibaddewo ebyabafana kati waliwo omulenzi bamuyita obaani alina olubuto olunene lusinga olwange naye waba lusinga olulwo ndi mulonde alina lunene wageteeyo ku makya ndabye vidiyo ye nga mpisaamu eggaali olwakyaliwo oli oluyimba lwa Bomet ebikoze bitya kati ono ndowooza yagadde kulwanirako oli nanvuma olubuto olwo lulimu enjoka lulimu ki nga naye kati gwavuma olwange ate olulwo so okimanyi ndimu oli ow'okupaka lasti tasobola kuddamu kuvuma kuba simanyi okimanyi muno yali yakamala kuvuma ate gwe yavuma kuba ye teyakitegeera mbu gwe tomumanyi kati nze okunvuma oba tokoze kipya because abantu banvumye ebinkwatako nebitankwatako okitegeera as long as to crossing a line sikulinaako buzibu kasitajja ku Nimurodi yekka Nimurodi olaba kati ani oyo DJ omukadde waliwo DJ omukadde ali mu lutalo ne lutalo bwe namala okufuna ssente wano buli baba bakola interviews nga bagamba kati oyo anvumidde emyaka 2 yakuvuma olubuto va ku ekino kuva kwa Amnesia bomukola ki simanyi anvumidde emyaka aga soka tutandikirawo olina buzibu ki ne Daniel tewali emyaka 2 ogamanyi simanyi oba nali tukirizibwa okuwemula kuno kyano wala bafana yali wange ngagakubawo simanyi oba nali muziniddeko omukazi because sure okitegeera line zo ndaba zanjawulo
nina audio okuva ku myaka gya amnesia nga nangira ebisiyaga nga nvuma munze namusaba nako. I'm telling you the truth. I can share those audios with you. Ozizanyi kufe naye bani bosinga nnyonyumya nawe mwebe nyumya nawe ngato tugamba nga ko kigambo ekyo because byadda ngamba katola aluliwe nafuna sente bwe yagenda nanvuma nga kyeki nvumya wamuma sente ate naja zinsabako ekyanvumya kubanga nze nali mu kifaananyi ekyafuna because ezo sente si zange kituufu za association gyenkulira eyabadijje era sobola kulyako wadde na 10 dho nagamba mbu ngenda ziri osanga sobola kulyako wadde ziriko accountability era za kwewola kati kiki ekyanvumya because nze nazirisiivinga gwe waliwo lwaki tewajja nozirisiivi kyekimuluma ekyo oba lwaki tewagenda mu kamera no arguinga out n'ogamba bannayo sente mwaziwadde omuntu omukyamu fabalina okuzifuna bla 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 naye nga tuvumye kiki ekinvumya nkugambye oyo mwami anvumidde emyaka aga mwakwanako kuomu simanyi nakye nkubuuzizza ajja kitangaazi tasobola era bw'onomutunuza mu kamera era ajja kuddamu avume nze simanyi lwaki that nigga hates me. I don't know why nagira gwano alenze bade kati bw'olaba neno kuva dda myaka gya amnesia yasindika audio ya ddakiika nga 2 nga anangira ebisiyaga munze namusaba nako okumukozesa nze nijje Nimrod atava kubeere kyekyo nkwesiga gwe mbeere olibawo okitegeera so obayita abawo obujulizi ku nsonga ezo naye nze ebintu ebimu tebindya okitegeera naye ku myaka mingi nini ate kati mukolere ki wasalawo muleke mukolere ki ali mukono nalinyali nkwate audio nziwa ab'amateeka alina family banaalyaki okitegeera tekinyamba kukwata audio nensiba DJ munnange ekikuvumya kisa I think probably kuba kitegeeza wajja leero because ezo audio nandibadde nkwata nenzitwala mu court ne mugamba approving oba nalindiddeko kuba ino leeta obujulizi but it is useless alina family babanalyaki omuntu omu omugambako onunga mukulu osusse kukyesene ze nali mmanyi mbwoba wagana kumuwa first of all sente ezo ziri entitled to every DJ ali mu association oba savinga ne sako okitegeera including myself bwe mba nsobola okwewolako akakadde kitegeeza ne DJ omulala asobola okwewolako akakadde mateeka era nange nsayininga ebipapula ze DJ Nimrod omusingo guguno newoza akakadde ngenda kazza ku lunaku bwe luti then kuliko profit bweti nembibawa ne bampola sizitoolayo mbu tezirina ku account yaabwe however much I'm the one and the other 2-3 people sisobola exactly ye musako mwali tali mwanti ali mu bitongole kiri ekyagwa fudda but tumuveeko but personally I don't know how to be a bad person. I wish I knew. Nsaba waliwo wensaba Katonda akufuneko omutima because nange waliwo binyiiza ne byensukako but kyagaana bwe neebaka nenzukka bwe nti Mukama nyamba nemba nga ndi muntu mupya akutwalira awo tukwagalirayo nze bwensanga maye tukusanga n'otokyayo si gwe wekka nzija kukigamba kubola setuba luseke kubola luseke lujjana Nimrod Empire nego osanga boy wange fenna tuli bubi nange bwe mba nnabakyali bange abanjokyayo sira lwaki nange bwe mba nnina siwaayo bantu era tukusabira eyo alhamdulillah kyekaze sala zaffe olaba ofuna ogamba abantu bansabira bulungi by the way so I don't know whether ninayo abantu abansabira obubi teeka n'ensonga ziri olina okubeera nga bakolako bulungi eziruwa zogambye z'osinga nnyo okwagala ebbeere anti we bakyasinza okomplaininga naye siwirangayo n'omu yali azze n'agamba omusajja gwe kyoba omanya teyampadde wadde ezzike nze mwonsanyusa nkuwa otandikira bumeka transport ekitono nnyo ebiri Nimrod beera serious naawe ekitono nnyo ebiri
nawe oba osanyuse ku status y'emitwalo ebiri. Yes. Ekyo Nimrod. Kati agende Makindye nga tuli kansanga muwemeka. Lwaki obala lugendo? Sibala lugendo. Mbala kyonkoledde. Bala status yo DJ Nimrod. Okate emitwalo 10 walone ngamba ebiri oba 5 ati bino ebintu byanjawulo. Waliwo okufuna omuwala mu bbala n'akulamuliza. Olina 10 nina 10 tugende. Wanjawulo. Oyo abakulamuliza. Ne wabaawo omuwala nga takulamulidde mugenze bugenzi. Naye bwe mumaze okwesanyusa n'abanga yakuzibwa. N'ayala obuliri n'aterezaawo kaawo. N'alongosa obuntu butonotono awo. Naye lwaki bino ebintu tobizinga n'abizingawo mangu. Oyo aba wanjawulo. Oyo naye osobola omuwa 10. Nga we Makindye. Doesn't matter wawo oba omugye because ne kololo ne tuli mugaba tu distance tuli kwa nzi kati ndi ku service not distance because fena tuli mu Kampala na waba neyibawo wange 10 ndi muwa yakoze segatta ku mulirwana kyali kindeteddeko obuzibu protego segatira ku mulirwana omulundi ogu nekikufukira problem yagwa mu mukwano n'engamba nga oli woleeta kati ne wabaawo omuwala nga omujje gy'omujje akuwadde naye nga byakuwadde bibadde basic just kujjamu ne yeebaka ku makya n'ayambala engoye ze n'agenda. Naye osobola okugamba waayi kati abo bempa ekizike otyo nze kale mugaba kizike ebiri tuveeyo kizike nakyo kitono ekyo bikola tukyalina bingi mwe kyataano anti tozigabanga abo baba 5 10 kati olaba kati Uganda yaffe simanyi oba yagenda neetereezaamu ebintu by'okwegatta oba yabigonza olaba abawala bali quality be baliira $10 $10 oba $5 oba kakadde olira onakusaba obukadde 2 yes baba bazisaana naye kati ekintu kyagala ne kitereera nga owa obukadde 2 ne Makindye osobola omusanga nga wa 10 otegedde argument ofuna akaana ekaleerwe nga kali kati nga kamaanyi buli kimu kwekiri nga kasobola okugwa mu muntu n'akawaaka nga okakomparinga ku omuntu akusabye obukadde 2 nga byonna ng'olusi kalina ne bina nga lisinga n'oli ne service naye nga ka 10 kati tewali kintwala ku bukadde 2 nga same service or even better nso gifuna ku mitwalo 10 kati gwoba toyagala 10 lyange it is okay mu Nimrod bwange bwolowoleza mu nsookuwaana nze ngabe 10 mboyo serebu era badde ne bagamba kati mukwegatta mubaamu bwa serebu bane ekimimulodi nekimpe mpale ekinyirira ejo 5 10 kwesiva bane ebiserebu nga byavu but nze muntu ajo kuwe 10 nga kale ebintu bye byadde clear buli kimu clear enkeero ngambe Nimrod soko nyongerezeko 5 kole nzikuweere bwere ekyo kisobola yes kisinziira oba Nimrod waliyo show ya saha olina ku ticket nenjikuweera bwere oba Nimrod waliyo nyege jinja tugende fenna oba ngulirayo ticket oba olina ticket nenjikuweera bwere so it is tekiri ku 10 kiri kunkolagana yes anti naye ate 10 sivaako Pepper Busa inayo show Nimrod mpa ku ticket njikuweera bwere anti ogenda muddamu naye tuvaayo fenna bwe kiba kisoboka naye ate bwe kiba buteekako sibuteekako yeesiimira waba mbuuza ogenda kushoya Pepper Busa tugende fenna nagamba kale tunaavaayo fenna yes oba nenkugamba oyagala tugende fenna tuveeyo fenna oba tugende nkutwale oli bibyo ojagenda oli bibyo zona options weziri kitegeeza gwe kisinziira muntu wakwesizaako ne ku 10 wootava ku 10 sivaako but osobola okufunamu ebintu ebisingako ku 10 ekyabaana tebakirowooza simanyi anti omwana janagamba lumu Nimrod nze tobimbuulira anti kati waliwo oyo 10 nzijamu twawukane
nitwawukana bulungi noba wono gwokwanya obukwanyi wadde temugenda kubeera mu girlfriend boyfriend naye nga asobola okutuuka eyo n'afuna ekizibu kati waliwo yasuzeeyo ali mu kulongoosa nsindikidde nga kansooka ennongoose then nja kgenda edda omwesiza otyo waggale waggale talina waayita waggale olunaku lulamba era nkubidde owa boda ne mugamba mutwalire ku mmere kati agenda giyisawo wa boda waliwo weesobola okuyita mu ddinisa kale mulungi waliwo weesobola okuyita naye nga ye tavaamu mwali paka nga nzeeyo oba si ekyo ne nkubira omuntu n'amugulira era ekinene nnyo kati anabbaki t-shirt tolina mukumaja amajja ntambula nago sente ntambula tewali kirimu kati ate bwe buba waliyo ebyuma byange byenkozesa bwa disco era kati computer laptop anagiteeka mu baaga alina akasawo bweka nojjukira omumanyi obusawo bwe batambula nabo ne baaga gisitula yonna namba tasobola engatto abasajja bakomplaininga nnyo sweater panty t-shirt ekintu kyokka kye neeraliikirira ewange kutwala laptop yange oba ebyuma byange ebisigadde t-shirt twala engatto twala kyokitegeera waliwo kale biyinza okunnuma nga mbyagala but si kikulu wakagula engatto kasita laptop kasita togikwatako ebirala gwamanyi omanyambu kati awo Mungu amponyeza nze ndidde ekyobugagga kyange laptop hard drive na byuma ebisigadde gwamanyi nina emyenge gy'ebbeeyi biki juliyo ziriyo eziryawo ezo nyiga of course kinnuma but laptop kasita esigala ebirala byonna oyinza ofunamu akagiragi naye obula twagala Nimrod oluuto olusale mangu asange laptop ogenda kunjokya nakalabye edda bw'ojalowooza mutunyi byamboozi bwe sinnakulaba wagambedde otambula nazo ntambula nazo bane Nimrod agenda kunjokya naye kale tuli mu kamera kuba abikolanga eyo nsonga ntono nnyo ku sayidi ye ebintu bitambula amawulire wano abantu abamu buli omu yayogedde kusinziira bw'alowooza mulimu agamba Nimrod gwe yaleese abayaayi ndowooza wakiwuliddeko omuyimbi yeeseetinza akabadike TV terina security kati story yabadde etya eri bweti tubeera n'eyo show tugishootingira ku Paradigm club wali wansi tuva wano waffe mwewaka ne machine zonna wano tulina security era tobuuza omusirikale agambye eta Nimrod tannajja mukubira essimu okitegeera omala tukubira essimu tugamba ntukubira asikale oyo muleka akole ki ayingire unfortunately Paradigm ena security yaayo ffe tusitula cameras biki ne tugenda n'entebe zaabwe na buli kimu kyabwe mu setup kati ebyuma bye byammwe yes kati bakimanyi kola abayimbi bakola ki bajja era twadde n'abayimbi 6 Dista Ecostar Mimi Kampala Kin Bella Bafana Gladiator kuba n'abayimbi 6 buli omu alinako abantu be 2 3 4 bakola ki bajja nabo era bwe kyabadde so wabaddewo abantu bangi kati ne Scorpion yazze ne ttiimu ye kati basikali baba bamanyi bano bajja muyimbi ajja kushuutinga n'abaleka bakole ki jukira ffe tuli ku set era bagenza okuyingira nga tuli mu kwogera okitegeera so kyekisooka so eri security si yaffe tushootingira abayimbi bajja ne bakola ki ne bafaani abamu bajja ne balaba that live show okitegeera so unfortunately security yadde beaten because yadde yaffe but that is understandable because bali bazze buzinga abayimbi ate tewali kiragambo babadde bazze kwataakinga oba tebabadde na byamba oba miggo oba ki kitegeeza n'owa security niwe baddewo barracks bayimbi bazze ku show because twali shootingeko n'abamu abajja n'abantu 2 ne batuula omwo omuyimbi n'abeera awo so earlier on nadde njogedde ne Scorpion nga tulina bye tulina okwogerako nze so yankubidde n'ambooza ndiwa
nze nga ndowooza mbuuza ku bye twadde tulina okukola ki okukolako ne mugamba nimulagirira bulungi ndi ku paradigm wano Kamili wagenda okukoza omusajja wa Kamili wagenda okubeera ne birthday yaga ntegeddewo kanzije nga nze manya jjira bizinensi yange wayogedde naye fene tugenda mu maaso ne Bafana n'abalala negenda mu maaso so mba nkya twabadde actually live nga twogera ngenda okulaba abantu nga 2 bakola ki bajja ne batusalako mu kamera nga sheegenda live nga ekibaleese kumuwooninga obutogera ku Kenzo obutogera ku bakyala Banyarwanda I think ndowooza mu interview ezimu waliwo yabavuze n'okwogera ku kyoba nasinze wulira Kenzo n'ekyokuwemula ne nga bamuwooninga ekyo naye wabaawo omuvubuka ayabadde ayagala okukwata ku Bafana ndowooza bamufulumye ebweru bigwere wabweru nenyimirira because bano bayimbi baffefe abadde bakoze eki ababayise nenyimirira mu maaso gaabwe imagine DJ Nimrod era nakiraeregana enimu oyinamu no just ka respect kembawa nako kebakuwa era nembayimirira mu maaso nebagamba blood ekisooka muyingiridde set tuli live ku TV nkufuna okitegeera omuyimbi wange temulina gye mukola ki gye mutwala muve wano mujja musanga eri mwesootinga ebyammwe bwe bityo ebigambo byange byabadde nkufuna nagambye n'oli omulenzi nemugaa toddamu kukwata ku Bafana ebadde ayagala osooka omukubira waawo yaddamu alinga musika mugjewayimuke then besootingire wabweru awatali kamera nembagamba temugenda kukwata ku muyimbi first of all muyingidde live show tuli ku TV abantu batulaba okitegeera muve wano Bafana talina gy'alaga nembayimirira mu bwenti video ngenda gibaterewo mugirabe yayaddewo nange ekintu kye nakoze nange nabadde gomete bayina okuwa engule so bayimiriramu but kirungi bakitegedde bampuliriza ne bakola ki ndowooza ekisooka ndowooza tebabadde tebazze kulwana just badde bazze kuwooninga muyimbo something like that now eyo incident nze omanyi mustanti za mu industry nze ebintu byamu byantama tomanyi kituufu kyeki ebituufu n'ebitali bituufu kati simanyi because oli nayogedde naye yadde alina okujja kundaba kati simanyi oba badde bazze oba katemba gwe baliko oba kintu kiri serious okitegeera kati maze okudefendinga Bafana ayingidde emmotoka ye wali mwetondedde n'omwetondera mwetondere ne mugamba blood tusonyiwe naffe ekintu nga wakirabe kyaguddewo bugwikyabadde plan sifa aba abayise n'anyiiga kati ate n'agenda n'akola video nze yakutaasizza abayaye ate n'ompisaamu eggaali industry kati simanyi kati nze yakutaasizza sebo nayimiridde wali mu basasizi tolaba obusayizi naye bankuba ebyo nebaka wali naye sebo nabadde hard balina n'empeta kati jjukira bagayi ba Galaxy abamu bali wali ku zi computer abamu bali wali ku zi kamera tebamanyi bakole ki okitegeera nze nenjimiriramu n'ogamba ati mumutwala era temumutwala kyokka omusajja gwe nagala temumutwala ate agenza ankoledde video gwe yaleese abayaaye si nze nabaleese omusajja bw'agamba kati kyali nga bwe nkunyonyedde yabadde sooka tetwabadde ku Galaxy FM because wano tulina security gwe kenyini baganye okuyingira nebanga oyagala taliiwo mukubira essimu so sooka tetwabadde ku Galaxy twabadde at some other place security yayo tetugiinako control ate simbu twabadde n'omuntu ku gate mbw ono akkiriza ono tewali it was just a live show live broadcast so kyekyo ekyabaddewo ayanyize batusonyiwe but at the end of the day ffe tewali kyetuyinza kwetondera because tetwakibaddemu teyabadde plan yaffe twakibaddemu at all
so tetulina gwe tuyinza kwetondera ayanyiize probably ajja kukifuna mu mutima gwe abakiteeka ku galaxy tulina buzibu but at the end of the day simanyi oba bituufu omayinza okuyingira mu lutalo kumbe bali balina kye bayisaawo because as we speak Bafana alina oluyimba ne Saha lupya lwafulumye leero as we speak Bafana alina oluyimba ne Gladiator okigera so simanyi because stunts baze bazikola naye alina olulwe ez'okuyisaawo ki ennyimba zaabwe okitegeera so kati ate Bafana yabadde kyaliwa Kenzo just a few days ago ate yamuyisaamu n'omwezi tegunaana kwera nga boogera bali ne ku pate ya Nobert Mao bonna okitegeera kati ate be beekyanga so just a message gyempa bafaani eyo bino ebintu temutwala side ojja mulabe birabe bibanyumire it is entertainment okitegeera n'omuyimbi omu yagambye tebaddamu kuwuliriza Galaxy gwaji bateerako ewaabwe trust me waliwo abaavudde awo ng'ewaabwe tevaako so you can't tell people to stop watching this stop watching si gwe abagulira data si gwe abagulira rediyo zaabwe z'ewaka mwamukola ki Galaxy nange kyokka oluyimba lwe lwalina ku countdown lwalina number 1 for like 2 weeks P2 yes lwali ku countdown lwamalako omwezi mulamba ne lugenda ku number 1 for 2 weeks nkufuna kati ate lufe bw'oyisaamu eggaali si kyaliwo kyali wange ensonga zino yatandika okuzoogerako tewamukubirako n'omugabo waayi kyekigenda maaso asobola mukubira because kati bye tunywa bya njawulo madde sikimanyi bye tunywa bya njawulo so bamuyita Mansour kyali wange nnyo omusajja musiraamu ate nayinza okuba anywa juice nga juice we tali alaali tomulabangako ng'anywa ne chai awo kozi buli muntu wawo soko onto ono atwalira mmere kabebi kebesewa otuuse nima oli mutujju ate enkozi ekyo osobole otya omukazi mu nnyumba musibiddemu ogwo musango tugenda kuggulako omusango ogwaki olinyirira eddembe ly'omukyala gy'olaga wajja kundeetera ebizibu okulaba gy'olaga kati waboda atuuse kati kakugenda kummeka era bwe mmaliza naawe nga ngenda nkakagulira nga oba wafunye ka weekend ko kamaanyi so sikalinaako buzibu kaba kasigaddewo olweekend kaddembe okugamba leero niimu ogenda kyakalira wa w'ovimba nako ne tukusanga ng'otambudde nako tekaswaza nze wenkwana obulungi bwe busooka ebirala byonna nga tebinnajja yes nyashi siina gaŋŋamba mbu nakwanya damage oba kiwa ate niwayinza okuba kibulamu naye nga wano nkugambye wano we wasooka fesi yesooka then wano ne waddako kati neba otambudde nako bagamba nimodi alina kagalo fulenzi kumbi kati naga ng'akabina tekuli naye nga wano kuli nkiranda ekyo namba ngeri bizayogera nani ate munaye guwa musanzeewa wamusanzeewa street kati osuubira ki omanyi kyo bakola program wange tolina nakukwatira esimu njikujjako tuba bize nanti kati toliiyo amaze olongoosa kati waboda gwoba ogamba agenda akonkone ku mulyango kaggulewo akaweerezi anti akonkonye naye tekaggulawo anti simanyi ate enamba eri bizi oba kali mu kunoonya nkuwa enamba yako esinalabako nze nkugambye maanyi kyogamba nimu omuntu osobola omugamba ako kantu ate mukazi wange ne mukazi otalaba bintu bino siina mukazi oli mufumbo ogenda kuwafumbirwa ddi ofumbirwa ddi siri mufumbo owasaddi byagaana ne mbivaako tolinayo ssuubi tolina kulemera ku kintu twali ffenna nongamba omwaka guno nekigaana ng'oyanguye tuli mu gwakutaano ate nekiremereko nina okunoonya sente nati n'ensonga ziri noonya nze nali njagala obufumbo by the way oto
era oyo mukazi wange nali ne kati nkyamwagala nnyo naye byagaana n'osalawo so n'enkita oli mu kayimba ka mukadde wa fone yafa mu lejja si lejja bakwettanira bosike ekitajja okita bosike ekitajja deba baliyita deba lyako yes tolina kulemera ku kintu kati wa boda akozaali ngenda kukubira ono alina kumulinda paka tasobola kuvaawo essimu eri busy programu waliwo programu empya genda ku WhatsApp mulimu bikoodi byabwe ebyo ne koodi y'emisana n'oyo naye taba siriyasi omuntu asindika koodi y'emisana pulinti London kituufu nene kyaliwo mugambeko nani dijje munno omumanyi ani dijje munno sina gwe mmanyi awase afuneko ezo zimusabu afuna damage zokka gurupu ye nzibu alina kufuna just training nze njaganya abakazi abalungi tomuwaako kuguuni nze njaganya abakazi abalungi unfortunately era beauty comes first pulinti London yonjirabye netumala tugitera abantu wano olaba bwe bakubira obusimu niimu aguddewo soko ko ugende mabega okonkonedde nisoma omugambe gwani oleesesha because mukubira esimu eri busy ekyo kikiveeko kati waboda omukiriza naye yeekole ate naayingira atya huwagale byakyukamu omwana wenjula gundi akakati kati waboda ye wagira pulinti London n'akugamba owa enkolaako era just ajja kuba leero waleese tudde ku musajja w'ennakawuka mulina buzibu kimu abaggala tetumulinaako buzibu ffe tetulina buzibu na muyimbi yenna kati omuzeeyi musajja wange oyo saha boyiwo ekyamuviirako twakyaza omuyimbi otyo bwe tukyaza omuntu nkufuna tuba kiringa nze bw'ononkyaza wano nenvumirako omuyimbi oba nenvumirako omuntu kati ate oyo n'akyawa ggwe ayankyazizza ng'ate ebigambo byabadde byange nkufuna so that's what happened kasikafaako bwe kaava kati wali omuyimbi yajja n'agamba nze saha simanyi oluyimba lwolwo lumu kati saha n'akitwala mbu ffe twakyaza omuyimbi ne mukuba ye the guy is there you open the first door ankola yabadde akyali ku program batusonyiwe abatulaba ebibeerawo mu bavubuka eggulu ali mu kugulawo maaso ali nabasinga otulaba abavubuka so bazimanyi mbadde nkunyumiza saha so twakyaza omuyimbi naye ate n'omuyimbi teyakyogera mu kuvvoola saha kiringa bwe nagamba my favorite saha song is this one saha alina ennyimba nyingi nenze olusinga okunyumira weruno okitegeera kati ate saha nalowooza mbu twakyaziza omuyimbi okukuba ye otyo ffe tukyaza abantu bangi kozi waliwo ne ani temperature touch yali wano n'ayogera byayogedde ebintu biri on record nkufuna ng'ayogera ku Avapeace Avapeace n'ajjawo ne tumugamba temperature touch yayogedde bw'ati kati temperature touch n'agamba ate ffe twayise Avapeace kumuvuma naye ng'ate gwe wasooka okubyogera n'ogamba wayamba oli kitegeeza eba 50-50 okitegeera so mu mawulire kikkirizibwa omuntu yenna ayogera ekintu abantu tebayita bantu kubawa platform ya kuvuma abantu nze bwompita ndiwadde mu kwogera byenjagala so that's where saha obusungu bwe bwatandikira najja nga kirinnya ate kati jjukira n'ebintu bye because nze blood okitegeera yanyimbirako ne ku white party ku bwereere nkufuna neno white party nadde njala muteekako but because of the wars that are happening siina bwe mukubira ne mugamba waayo nonyimbirako ne screenshots nazimuweereza eza P2 nga luli ku number 1 just tetwayoga nazimuweereza azirabe amanyembu ne bwatuyisaamu eggaali ennyimba ze zikola ki zizannya ate n'oluyimba lulina ku countdown
dukola okitegeera so simanyi bo bennyini beetereze yali alina kikwata atya anti kati ffe tu interviewing abantu what you say on my channel or on my radio is not my responsibility kituufu okitegeera bwe nkukyaza n'ovuma president tebanona TV bajja kunona gwe abyogedde kubanze nsobola ng'etuli wano tulina topiki zaffe naye topiki ziri mu bigambo si presenter yakuvumye okitegeera because for example kati nze bwe mba nkola ku Galaxy nenvuma president kitegeeza radio station yakibaddemu because nze ndi mukozi waki wa radio station naye bwe nkyaza omuntu atali mukozi navuma president balina kunona ye because byadde bigambo bye okitegeera so simanyi lwaki yali alumba ateffe TV oba radio okusinga olumba fedde tumuyinaako buzibu naye ogiwulira eki Kabaka FM olaba yagezaako tuteekako akazito ye yennyini yeeri mu kugwa Kabaka FM ekuba buli wendi nkufuna radio stations nyingi e Uganda nkufuna bawulirize temuwayinaako buzibu oba naye yali alina kujja n'addamu oli n'ayanukula oli probably kirina obeerawo bw'aba ayagala kumwanukula ajja amwanukule naye ate tayanukula ffe because ffe twakyaza muyimbi munaamuwa platform waba ageze tuyintaviewinga buli omu tetulina buzibu kwene egaali gy'abayisaamu ate kati nedda saha talyoke ndowooza Kabaka FM katugireke no Kabaka FM jeri ajogera bira online TikTok n'agamba Kabaka FM bawulirize ate tutulina abafa abajja tuwuliriza ayagala okuwuliriza Kabaka FM muleka awulirize Kabaka FM ne tunaddamu okukolera wano ate lwaki tugenda na mu kizimbe ekipya bigger and better ng'ate nawuliddeko bagenda Georgia eki ajja mbajja musiba bafana Galaxy ku bantu beyagadde bafana emwagala so tasobola tukumako muliro yakomyewa kuba oli yabadde aganzi njija tannatuuka ndoza wala bamukubedde bangamba wayi sajja baveeko abo otunuulira programu yonna emu gye wabaddeko embeera eyabaddewo soka tukijje ku radio tukizze mu mulimu gwaffe ng'andabanga gugenda gufa oba bw'otunuulira oli wajja ku seeti n'akolerawo bye baakoleddewo media si lwe lusoose it's not the first time it's happening waliwo ne time Mudra bwe yali alina obuzibu ne zit Carol Sky Carol Sky yali wano n'akola ng'ali mu interview Mudra n'agaaka ngende ku Galaxy nzina ensonga tukole ki tuzimaliriza Carol Sky n'alowooza twamuseetinze naye ng'ate Mudra abadde awuliriza radio n'awulira mbu Carol Sky kwali n'ajja ate kati ffe kitukakatako okumediatinga that conversation ntalo nalwo luggwewo gw'ogamba ki kiggwa ne Carol Sky yagambye nategedde Mudra ayinza okujja Mudra yajja mwamuwa platform yes twamukkiriza najja ne boogera ne biggweeraawo oli n'agamba mwamuseetinze naye ng'ate oli ffe tubeera live eri live omuntu ateeka n'awulira nga waliwo omulimu asobola okulinya boda n'asanga abadde ayogera ku munyaga waayo omulimu gumpe nkufuna okitegeera so twali live twali kwetuli Mudra n'agaana naye kangende ku Galaxy nsooka enyanukule Carol Sky ku bintu bye yali ayogera omuntu ajja n'agamba naye Galaxy ndabanga ey'entalo kuba oba ogamba ate kati olwo twali tugezaako ddujjawo actually ojjukira ne time Azawe lwe yali alumbye oba Kenzo yali Kenzo I think yali Kenzo ne tukubira Azawe ne tugamba kozi yagamba batuule ku mmeeza banyumye boogere ensonga zaabwe bazijjeko twali twagala era kukola eyo show nga bombi batudde awo naye just camp zombi zalemera because Azawe yateekawo terms and conditions n'agamba ayagala debate ebeere in a public place ghetto nga waliwo ne bannamawulire
Kenzo naye n'ateekawo I think terms ze biki ne Swangz Avenue ndoza yatuuka n'egaana negamba bijja tulabisa but ffe twali twagala ensonga ezo tujje tuzikavalinge kiggwe ffe tuli okutaasa bibyo era nali njaga kuyita ne Primajje gendayo tusooke tumalirize ekyo kyabadde awo. Ttiimu ya Kenzo terowoozeemu mbu gwe Nimrod nga gwe yabadde pulezenta wa show abantu be waleese bonna babadde ku side emu. Bonna tebabadde ku side emu because at one point Bera oluyimba nawulidde ng'awoza twabuuzizza bonna gondi federation ogimanyi sigimanyi gwogimanyi njiwulira gwogimanyi enjimanyi gwogimanyi njimanyi njirimu naye sijaagala gwogimanyi okitegeera it was a safe place kati nze ne mu federation kinkakatako okudefendinga ki federation era ne Bafana yagambye gwe wafuna million 10 ne mugamba sente yes nazifuna si zange naye zakiza ba DJ ne mugamba mwendi kati ne mubuuza buzibu ki nayogera obuzibu bwe ne bali abaana ababadde abeeyita abaana abato mu music industry bagambye federation tebafuddeeko tebasensitize nze tevuze eki ninga kale kati katugambe Kenzo ayite meeting eya say rising stars ba the Echo Star banyabo ba Mimi Kampala so that baba sensitizing baba yigirize how to secure your music bana bayita abana abato Mimi Kampala Mimi Kampala ne Kinbera obati bategedde statement yawe no bwe batwe you get the ati ngamba kyo kituufu gwe wategedde bato muki anti hanange nakibabuuzizza nababuuzizza bato mutegeeza emyaka gye muyimbidde oba emyaka gyammwe ne mbagamba waliwo ate abayimbye kuva dda naye baakafuna hiiti kati nabo baba baggwamu mmwe ng'abaakajja oba cause argument yabadde awo kati tetumanyi whether tuyambe abato abaakayimba just 3 years oba tuyambe abakadde abaakafuna hiiti okitegeera so biri awo tebiri understandable. Mimi siwale mimi yasooka mu haso then nalyoka atandika okuyimba myaka ngeme simanyi bayimbi bangi nnyo basooka mu kutunda ngoye kutunda mmere kuvuga boda botiki bwe kidene nayimba yakayimba bobalake nekakwata kozi bamanya ovuga uba boba tolirake ekintu simanyi n'ababa bamukoze atya omuwadde oboda titali emmere biwanvu yemu ayina ebirala byamutumye ate awo naakonkona ate tavaayo ate ng'amutumye nkugambye naye leero gwe wafunye sheeka wa bulumimu yakwanguyizza mwangu but nyumba nnene kati bwobeera eri mu kisenge upstairs oba towulira ani akonkona ino wansi toliyimba ogayo omutumye ebintu ali awo wabweru kati bwobeera upstairs wansi oba towulira akonkona ntandise okwonoona sente ate zitya waŋŋamba kisenge ddiiro kikumala navaamu twali wano n'ogamba biba byakwonoona sente kati natuuka neŋŋamba waayi kaneeteekemu sente ate abamu be nali ndabirira be nali sasula fees abamu nabafunira emirimu biki so ninga waayi zivaayo kati kozeeteekemu kubeera balegeraga nimbu twali wano n'ogamba kisenge ddiiro kimala bwe nali nsula kyekintwala mu nnene nga nina endala ennyumba 5 yali December oba November kutandika ne January nalinyisaamu eddaala nosalawo kati kogende mu nnene kati ddiiro liri wansi nsula waggulu twali tuli ku mimi mbadde manyi mupya bapya mu music era kye babadde bategeeza kati gwe ofulumya oluyimba kati oba oli mupya mu music oba oli mupya mu music si mu haso kati bo bapya muki mu ndongo bo badde bagaba bapya muki anti baagala federation ebafeeku bo nga abapya mu ndongo Kinbera oluyimba lyo yalukuba mwaka ki ku YouTube kwali mugende munonyerezeeko tukometinge wano Kinbera waliwo I think her first
lwali lwa Kenzo alina collabo ne Kenzo. Alina collabo ne Kenzo. Gwali mwaka ki ogwo? In the better artist. 1 year, 6 months to 3 years. Twagala abantu tubagambe. Lwa Kenzo nkuwe lwa 3 years. Era kituufu kyabadde myaka 3 mu myaka 3. Olupya baluyita batya? Olwa andawe 1 year 6 months sente za Piru ne Nandalavu then 12 days ago Kokonyo lwe lupya. Kinibera agayadde akona yennyini yeekonya. Atwala obudde bwe. Bangi bamazemu emyaka 2 naye nga tebata. Anti waba Nandalavu myezi 6 giba mingi n'odi ku muyimbi. Sente lwe yafulumya sente za Piru. Ne wayitawo myezi 6 n'afulumya. Giba mingi. Rwema yasemba dde okufulumya oluyimba nga tuvudde ku luno olwolyakate olwokutaano. Giwera nayo 6. Yinza okuba dina myaka 2. Tokipika. Sikulimba. Ebintu tubiina wano information gyeri ku kitimba. Rwema Namakula songs. A month ago, 101. 3 years ago, Ngonze. 3 years ago, 4 years, ndozo kiraba. 1 year ago, Gogo. Yasemba kuyimba Gogo. Mwaka gumu. Yes. Ne Dr. Brain. So no myezi 6 tomunenya. Banji bamaze n'emyaka 2. Nkufuna. Setup eyo ekirowoozo wakijjeewa okuleeta idea eyo. Noga kandeeta ono n'abakyala bano. Balance yabadde kati abayimbi ababaddeko ku set bebagenda okuyimba ku show ya Galaxy FM next week. So just twadde tubakyaza kuba interviewinga na kukakasa abantu bajje mu Kivulu. Ye line up yabaddewo. Abamu baadde tebaliiwo. Wabanji. Okusobola okukola interview because banji. So abo twadde tuyiseeko because bebagenda okuyimba ku show ya Galaxy next week. Kusongo balina bungi. Yeah. But it's also understandable. Eno industry ya Kibuli. Kozi Bafana yagala tamanyi Mimi. Ya Musanzao. Actually Mimi twabaddeko ne Alan Tonics. Mimi yagenze ne yeyanjulira Alan Tonics. Anga nze Mimi Kampala kibigo owulira. Yegwe. Nange sibamanyi olusi. Nange olusi sibamanyi. Katola amu nabadde naye. Nchaoba ne leero nyinza omuyitako. Because first of all bakyusa enviiri, bakyusa makeup, bakola kyo kitegeera. Ate sibamanyidde balaba buli lunaku. Bafana yabadde tamanyi nnyimba, yali tamanyi nannyini nnyimba. Kugambe nange olusi sibamanyi. Nobeera naye leero. Kati Mimi Kampala I think naakamumeeting emirundi 2. Nende ebiri tusaabu kubanga tuweera. Obeesa. Ati nze sikwata bantu face. Buli lunaku ndaba abantu bapya. Every single day mbera mu bbaala erimu abantu 12,000. Nkufuna. Mbonga kono kati olowooza nkya ngenda kujjukira ntya. Kitegeeza Mimi yabadde anyiigira bwereere. Nze nange navaako. Byakunywa ki? Whisky. Mimi kati yabadde anyiigira bwereere. Mimi kati tasobola kunyiiga because oli tamumanyi. Twawulidde enzira. Kati ate Bafana yasobola okunyiiga nga Mimi tamumanyi. Okitegedde? Nkufuna. Kitegeeza Mimi kubandongoyo sikumanyi. Okyalina okuyimba. Tuyimbe. Ogumala. Ogumala. Ogwa Mimi. Si w'amaanyi. Kakyala k'amaanyi. Ngumala. Kenibera. Nikutugaanako. Ŋŋaani lwaki ŋŋaana? Mpa omulala. Ye space waŋŋamba ogumala. Ogwo waŋŋamba gwo ogumala. Kalo kasiita. Lwakuba ng'oyo kyali wange. Yafuuka sister wange. Nkuwaani awo omulala. Pulima Kadashi. Toyonoona live bagenda kuvaako. Lwaki Pulima togumala? Oyagala like so oba toyagala? Sigumala. Ekisooka yali mukyala wa Josted. Otyo? Kyali wange. Ekyokubiri yali boyfriend, yali girlfriend wa kyali wange, Mr. Henry. Nakyo sisobola.
obuzibu bwoyo kigwe naye nani gwe ne Prima tewali just yali ayagala masanyalazi agaaki ag'ekivulu ate naye agamba wali oyagala masanyalazi nengamuwa naye agamba because ekintu kye yali ayagala kyali tekisoboka okitegeera ffe ababaddeko ku zi stages omuyimbi bw'aba ali wansi wali yaddako kati gwe MC n'oyagala ate bakuba oluyimba lw'oluzinireko kiba tekimaking sense kati nze bwe nalaba nga kiri out of my control manager wa Shiba Dirisa yaliwaawo ne mga kati Dirisa wono Dirisa oluyimba ndukube Dirisa n'agamba nedda oluyimba yaddako ate agenda duyimba n'anyiiga singa yali ayagala olwo oluyimba yandibadde yaluyimbye probably ali yange omuyimbi tanakujja oba yali mu vibe because twazikubaakubaawo but tosobola kusaba luyimba lwa muntu addako kiba tekimakinga sense kale ate n'abinyiigiramu ku first show yo ng'akola obwa MC so simanyi oba mukyamuwa emirimu oba yayokya yo olaba otya nga MC tusigale ku kizigo ne ku muceere bikyaliyo omuceere gwagaana piraawo yagaana kati twasigaza kizigo na erisho yaabwe ya TV bagiyita batya Kampala Cream tusigale awo MC talina bisaanizo influencer yes kizigo yes piraawo ngambi yagaana yagaana kyekimulika ekyo okubeera nga tasobola bwa MC omanyi olina kuba ng'oli creative ffe ba MC bw'olaba nga probably waliwo ayimbye obubi abantu tebakyamuse amangu awo oyiiya n'ozzaawo anakyamula abantu okitegeera bw'olaba nga DJ talina luyimba lwo probably osaba olulala oba onoonya by'onooyogerawo bigatewo okitegeera kati kisooka MC oyagala kuzina oba yali MC yali dancer ati okola ekintu kyonna ekisanyusa audience okay kati bagenda ne bali hasinga dance zaabwe n'ennyimba zaabwe kituufu tebajja na nnyimba zaabwe bajja n'amazina ennyimba ne bazeerabirayo bazirekawo simanyi gye bali hasingira okitegeera as a professional person ng'abayimbi bwe bajja n'ennyimba zaabwe n'obakuba n'agenda kizibasanga omuyimbi atalina flash okitegeera ne baba talina era ajja kugamba waayi zino oziyina nyamba ozintegekere zibeeraawo kati Prima yajja n'olupapula luliko ennyimba nze nganza z'okukolera Abitex nange nina nnyimba zange oba nina hard drive gyendeese ng'ebiyimba byo tebiriiko okitegeera ate nze obutaba na nnyimba zo ekinfuula DJ mubi because nze najja actually kweyo sho najja specifically kuzannyira bayimbi kitegeeza gojja list y'abayimbi gye baba baleeta ne Shiru nga Shiru ayina 40 minutes of play yali performance ye era bwe yazannya eddakiika zaana n'avaawo n'agenda teyagenda tosobola kumunenya kumugamba luno lwaki toluzannye kuba yeyazze nze najja nga omuyimbi addako nze muzannyira omuyimbi addako nze muzannyira biki that was my kyekyali kindeesezza nkufuna yes butomanyi kuzannya lwaki bampita DJ lwaki bamwita MC sitanaba difuna alyeyita nze sebo ndi w'amaanyi myaka 2 nina awards mu DJing nzanye competitions nzanyidde abayimbi abali international wano e Uganda ngenze ebweru to DJ not kulambula just ng'ate sinze neetaddemu ssente abantu bantaddemu ssente ningene business class mbulira DJ ali atudde mu business class okuva wano e Uganda kiba wabagenda alinya ki simanyi okitegeera nze nno kati olaba osobola okuntwala e Dubai n'otampa wadde na 10 naye nga nina okulinnya business class bweweeterawo because first of all size yange tejja mu butebe butono bumanyi kati awo olina okwegazaanya era buli ankubye na booking June ngenda Dubai, July ngenda London. First requirement yange
is comfortable flight. First class. Yes, comfortable flight. Ebirala tubirabire. Ne mutwayomba ne tuyomba biggwe nteekaako. Nja kuwa ennamba y'abakulu. Ngamba anti azza kugamba. Twayomba wadde tweyisaamu eggaali teekaako ngene embere MCO. Uwa. Situwa zogambye bbiri. Nsobola nze sina mutima mubi. Olimu muteekako. Ate yali ankoze eki. Abere MC. Bwe kisoboka. Ate ogaita tabisoboka. Nze nina abantu abatanjagala oli n'angamba oli asobola okukola ne mugamba ye muwakole. Naye nga tomwagala. Bangi bendirecommend nze naye nga sibaagala but oli amboza ayagala ku services oli. For example, nziza okuba nga oli wa kamera ng'oli mu kuba bifaananyi bulungi. Nga siri boyo. Naye nga ate nali nnyombyeko naawe. Nkufuna. Kati oli nankubira n'angamba njagala oyo. N'angamba bifaananyi. Wakabi talina buzibu era ennamba yino we manjiina mukozesa. Bangi baali bambuuzizaako kuba service providers abamu. Naye nga nze nafuna obuzibu naye. Naye nga ate service ya providing yakabi n'omugamba ate wali buzibu. Kitegeeza Prima kwekwate. London oba ogenda lambula? Sigenda London kulambula. Ngenda bantwala nga DJ ngenda kuba disco. Kukuba? Yes. Sio kuba woninze kukuba naye. Marvin. Omukulu. Anti kati Marvin ya booking abafana. Mga sebe wan booking kunkubya. Sibwe kyali. Kanji jao. Bambi bafana toko babana bafe. Tetukuyinaako buzibu. Galaxy FM tukwagala nnyo. Teyabadde setup naffe kennyini twabadde surprised like you are. But at least nakukuumye. Nakukuumye bafana. Wakikoze. Nakukuumye nagambye abalenzi. No, don't touch my artist. Oba kyekyaviiriddeko okugamba mbu balenzi banne mu loodi. Nga yataddewo omubiri. Nina just bachali. Bantu babiri. Eggaali zonna nzimanyi. Bachali ba. Scorpion yazze ne former boxer. Linnya ligeze. Killing machine. Takkirizibwa kuba bantu. Bede mu profession. Takkirizibwa kuba bantu. License bagisazaamu. Muno musiba bamusiba. Takkirizibwa kuba bantu. But he's my friend, I also know him. N'abavubuka abo Scorpion be yabadde nawo. Bonna bachaliwa. Naye kennyini chaliwa. Kati ate ne Bafana chaliwa. Nobera ne Gladiator chaliwa. Nayimiriddewo ne nga Gladiator don't touch, Bafana don't touch. Oro bana bachala nga baliwo. Bani. Kine bera we yais. Ne mimi Kampala. Wallahi saategeddewo bayise. Mukiri kusibalabamu. Simanyi. Oba baba wadala ati abaye mudduke. Wabalabyeko. Mukiri kutebali. Mimi Kampala wayisewa. Kine bera yabadde wano ne mimi Kampala. Naye tebategedde bayise. Abaana ndowooza bakulidde mu ghetto bamanyi. Bamanyi ekintu wekiwunya. Bwe bakomyewo. Kine bera yakomyewo ne mga kunoonya kukuuma nga sikulaba. Nze nadde nayiseemu dda. Ate Mimi naye yayiseemu. Teyakomyewo. Kine bera actually ye yaddukidde ddala. Ani yakomyewo? Mimi yakomyewo nga bamaze okugenda. Ne mugamba owaaye wayiseewa. Naga nze bino ebintu mbimanyi. Kine bera? Paka kati. Tanaba kudda ngulu. Nga yatidde nnyanja. Kale ate yagenze n'akola ne live ne yeetonda. Ate nga yeetondera. Banaye munsonyiwa ebintu saabibaddemu. Yadduse paka waka kukola live. Alabika yalinye ne boode yabadde etambula okumpi awo. Mimi Kampala yakomyewo. Nga natera okuta nini. DJ Nasana ya complaininga woli. Erinnya DJ ni mulodi. Omuntu agenda gamba liri nnyo mu buvuyo. Ne Nasa complaininga. Nange linsobedde. Trust me nange linsobedde. Because bakava kunvuma ku lwa DJ sende za DJ. Then saha naye wuyo yakamalo tuyisaamu eggaali. Then waliwo ne Prima naye wuyo yampisaamu. Lwaki munjogerako birungi. Ne wano wuyo bagamba waleesa abanyi. Ne wano n'adde mu ng'omi. Simanyi.
nenti kati boogere kwani nzaliko baby gwaliko ye mumanyi Nasa mulaba mamanyi yate wamukola ki simanyi oli legend omugate nabuza Bafana yesterday olina obuzibu ne Kenzo oba ne Federation nagamba bombi nyamba bw'osanga Nasa omumbolize nga tuvudde ku sente olina obuzibu ne DJ Nimrod we naliko naye yagamba show ya David Lutalo yali ku Africana sijjukira oba lwali luyimba ki yalina okuba mu budde bwe ne bakugamba vaayo obudde bwo buweddeyo ono yalina okuddamu okuba n'olemerayo wamukuba mbwe ekikono sijjukira because olaba kati ezo show za Africana cricket oval teziba show zange in most cases ekituufu okitegeera kyenjagala abayimbi bategeere waliwo n'omulala yanzigulako yanjogerako mbunze nakasuka flash ye oba nagana muyimbi w'okuyimba mulina okimanya ezo show teziba zaffe nze nganze either mpangisiddwa kuba DJ oba stage manager nina omuntu ampangisiza ampa amateeka nkufuna zaayo ono oba si kyekyo nange ntunulamu nga MC nengamba abuno obudde neetaaga okuzzaayo ono oba okuzzaayo ono abamu mugenda munemujjira mu budde bw'abanene ng'abadde alina kujja ku emu okitegeera najja ku nnya because nze bwe nali ntandika obwa DJing nali mmanyi obuzibu bwange sizitowa so shiru waali nnya mbasirinyawo wajjanga ku 11 okitegeera ng'okozanya ngo yes nkubulira amazima baada ekituufu true story oba tonna bakufuna oba tonna kufuuka wakabi kituufu so jangu ng'obudde nkimanyi abayimbi baagala nnyo okuyimba nga kakuti it is understandable but neyo moment waliwo n'abalala banene abajagala kati nze oluusi mba stage manager omuntu ankulira nagamba saayo ono isho yali ya David Lutalo nze neŋŋana David Lutalo okuyimba n'ogaana Nasa okujja okuba kidisco nga nze ali mu kkuba kati nze ne Nasa ani munene n'oteekawo ayinza okuba azannya ne mugavaayo nzanye oli yali ayagala oveeyo ddamu ekintu kye nkubuuziza Shiru ayinza okuba azannya ne mugavaayo nzanye omulinda n'amaliriza exactly because munene kunze it's a fact kituufu kati nze sobola kuba nga nzannya nenviira DJ Kisumali tekisoboka anti oli yali muyimbi w'oli eyo moment toba manager oba naawe performing artist okitegeera so Palasa waba ayimba tosobola gamba Palasa aveeyo ozeeyo Kididi tekitukola era Kididi yaba ino sooka Palasa addeko era ndowooza kyekimu ku byanyiiza ne MCO uno omupya gwe tubadde twogerako Prima because waliwo abayimbi I think baali basatu Biswanka I think Power Boy then ne oba Shiba yali alina okuddayo kati nga baagala Biswanka ayimbe kuddeko Shiba then kuddeko Power Boy nkufuna nembagamba tekisoboka namwe mukiraba tebalansinga Biswanka kaaveeyo waddeyo Power Boy then amasanyalaze galyoke gakola ye rearrangement eyo era Babi Texaja nambuza naga lwaki okyusiza nemugamba nawe okiraba tosobola kuvaayo Biswanka nozaayo Shiba then waddayo Power Boy makati Shiba n'abeera makati tekisoboka Power Boy bajja mukuba ekivulu nzaba basiddayo ogenda okuddayo nanti audience ng'eriwe ng'oli agiwanisa agitadde eri nga gwe tosobola kati awo Gravity yalina oyingirawo kuba agisangayo ate n'ajamusa kale ate Gravity waavaako zaako kamiliyoni okitegeera bwe kityo bwe kirina okutambula awo omuyimbi MC najja kati rearrangement oba ge magezi goba olina okuteeka ku stage nga MC omukugu oba abiruddemu oba ki okitegeera oba ku kivulu tumusuubireyo ekyalo White Party ajje
everyone is welcome. Ayagala ba MC. Ne gundi oyo tajja. Oyo DJ Nasa. Ori. Prima ayagala kusaba official MC. Nedda. Prima asobola okujja n'atuula n'anyumirwa show n'ampagira. Nga bw'ombuuza mbu Prima nsobola mu recommending ogenda nange bulayi yes nsobola. Yes. Ne Prima tasobola kwemusinga ku show eri show eri international. Ayagala platform. Chris Brown ajja. Ng'okipise ebiroko bino. Tunajja wao. Nze nkubuulira kati Chris Brown agenda mu introducing Prima. Tekibalansinga. Kiba tekijja. Nimodi. Newe wajjira. Stage zino ez'amaanyi Bashiru bakuwa platform n'okuba. Era nange nkuwemanya gaba DJ platform gemba wadde. I have raised about 50 DJs. Utwa tunyumyako janeyo wabanyumyako abamu. Kati nono muweko wa Musa ashining. Site wali buzibu tuchakola naye n'ebivulu bya Abitex. Oba jemisana. Bugambe tuchakola naye n'ebivulu bya Abitex. N'emisana tomu. White party zitowa. Ngamba kati Prima yenzo kwemusinga kushwa yetania. Etani ogira boti. Yali yamanyi. Nsoko demu kyenkubuziza nawe yo chako. Etani yali DJ yali MC. Kati nchize Prima asobola kwemusinga kushwa yetania. Sile kwina bali ba hype nnyo. Prima hype yali tajirina. Etani olaba oti. Wamanyi. Show tugeregere nnyo ku show. Show yali yamanyi, sold out concert, an amazing show. Simanyi oba wali wanabaawo mwala asobola okikuba bwatyo. Nsaba nnyo n'abalala bajje bakikube bwe batyo. Yes. Kati olinga ngamba mbu ye best DJ mu bawala. Bwe kiri naawo. Bwe kiri waaka wamulaba. Ate banabalala. Nabo bakuba disco. But okuva kweyo show etani kati wa bay. Yali nyawa. Nango olaba just ngenda Dubai wano for the weekend. Newe nkomawo eyo week mbanseera. Weeks ezo just obasogerwako. Ne atoli akubya ekisaawe. Ngenda Dubai Friday, Saturday nenkomawo Sunday. Eyo week neddako. Nkubuna. Onkubira ne ga boss n'akava Dubai. Kakana. Njagala weziyoni 2. 2 hours. Nomana akitukola. Okimaye ku billboard tekwaliko muyimbi. Tekwaliko. N'akakuba waali. Yaliko yekka. N'akakuba. Kati abakazi yesaba esorting. Yes. Tumalirize n'ekifo kyo bagenda kiggala. Wangamba okuba buli Friday. Best. Ndako kansuka nkubena sineta agabaga yange. Atopozinga. Ero freestyle. Share live. Buli chetukola. Tetweyambudde mu tubesitaza. Bubali bagambi naye musajja ne mulodi natulaga olubuto. Tulyoke. Yaba chuli kasera. Wabona yanvumya olubuto naye nga naye ayina olubuto. Naye bannaye no industry. Checho kubalisa. Oliwa. Esoko gende wakani na chenjagalayo. Waliwo yanvumya olubuto naye nga ate naye ayina olubuto lunene. Nga kuggwe naye ani asinga. Just chali wa mu ghetto. Ngamba olubuto. Sigamba chali wa yewa batambula lwe lusooka mu maaso. Ate n'akubuma olubuto. Yatunudde ku lulwe. Bamuyitani? Tansinga nze naye. Kifo kyo bakiggala. Kyokka badde wafuna night buli Friday. Bannange ba minister manye simanyi na lwaki oba government yaffe etya. Kati ekifo ky'amasanyu oba oggalawo kyali. Ambwe bikolebwayo bisusse. Ebikolebwayo bisigalayo. Tewali kifuluma. Nkufuna. Kiringa bw'onooba nga ononjagayo gy'ozinga mu nnyumba yo. Nengo sigala mu nnyumba yo. Nonywera mu nnyumba yo n'ofuluma. Nonywera mu nnyumba yo n'ofuluma. Okisigira. Lwaki oba baggalawo ennyumba yo mbu lwakwanga erimu enjaga? Oginywera munda. Nkufuna. Abalimu bonna bakulu banywa naawe. Tebakirinaako buzibu. Tebanywera bweru. Otyo. Tebanywera wa neighbor. Tebalina kye bakola. Oli anywera enjaga yewuwe. Otyo. So ebintu ebimu because kati batuyimiriza. After ng'oyo omukyala yogedde byayogedde. Nze best yali empa ssente ennungi nnyo ku Friday.
okigera nakazanyayo omwaka gumu n'ekitundu ng'ofuna good money omusajja yankubira oyo naga Nimrod njagala ozanye wano ku best buli Friday nesika nga best naba ne security ebikimu kiragamba buli kimu security weeri otyo ne mugamba njagala sente bweziti nkofuna teyabagaininga nazikuwa nagamba otandika Friday jja ye yalina mayino olunaku lwolina otandika yes yali anjagala bu Friday nanga otandika Friday jja muzanyeyo for 1.5 years nkofuna kwensasulira fees rent biki kati omukyala yagenda nayogera ebintu kati siina mulimu okuva webyogera mukulu n'atuyimiriza kati you can imagine how many abantu bayimiriza because of ebigambo oyo omukyala we kalimu ne kafa okitegeera omwo mu best mulimu sauna employing abantu nga bwe bati mulimu steam mulimu ebbaala okitegeera banywa omwenge abantu banywa walagi muli okitegeera mulimu clinic mulimu bank withdrawing a center noteekayo mundomo okitegeera mulimu sauna munda mulimu pool jacuzzi waggulu mu VVIP eriko abakozi okitegeera buli muntu ali munda ali not just 18 and above about 25 years and above otyo mu bantu bakulu bebetwalayo ne befulumya kitegeeza yeesalirawo teri yali afiiriddemu teri yali afunyemu bikibu bla 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 okwekuma bagula obupiira enkya neggulu that is revenue ayingira mu alonga waliwo ne clinic kitegeeza osobola okebeza yes okitegeera mulimu bia revenue oyo taxes omusajja asasula okitegeera KCCA kati bakozi bameka bogezaako okugobya bajuka KCCA ino kusomba kasasi fa abagendayo abasajja abagendayo kusanyuka bantu bakulu kituufu you can't start regulating people on who to sleep with, when to sleep with somebody or how to sleep. Who are you? Ekisoboka okitegeera kati nje ko Nimrod abantu abandi badde bakwata embuzi kati bagenda wali ne beeyagala kati mpozi ayagala tudde ku bisolo babasibye okitegeera ate bogereyo ku bisolo bakusibye okitegeera so ebintu babiveeko amabaala mwe beegattira agalaga ebimansuro mugaveeko abantu mubaleke basanyuke okitegeera bangamba waliwo n'abantu b'osanga ne weewuunya n'okwewuunya nga noona azze gwomanya lwakuba sobola boogera tetwogera mannya naye abantu abakulu mu government abakulu age there's all types 40 50 60 30 bonna gye bali okitegeera all types of jobs abakola mu URA mu government mu KCCA mu sports kale ate aba sports bazibu abali mu sports mu police buli muntu agendayo buli kitongole kati no kankubulira olaba wali osanga Nimrod nawoze kale nogenda maaso ne business naye nekola business kozi bikomaawo kuba munamawo enkya kusanga ng'oyambadde suuti netunyumya ku bintu birala si birimbu ate owayi si teryanyumya bibeera mu best tebabinyumya bisigala awo era abakola interviews mbu waliyo kino wati babalimba tuziraba interview it's another world bw'omwana akola waati oli n'akola waati neera still bye banyumya bagamba bakola waati akola waati era bibeerayo byomu tewali kifuluma kitegeeza teri gwe bakaka oyingira simu n'ogiteeka wali ne smart watch toyamwe nina smart watch naye n'ogijjako n'ogiteeka wali n'oyingira ng'oli zino galubindi zirina kamera bazimanyi waliwo a camera detector ku entrance ate nga tebakase because batayagala kujjako smart watch wo toyingira nkufuna yes n'oyingira ne wallet ne sente n'onyumirwa bafiiriddwa nga bangi abantu ne babaana ne bakolako bulungi gwa selectinga njagala oli enkeera noga njagala ebbeere ddene oli gwe wampa kati njagala enkeera nogamba njagala maama wa lubuto naye nga waali n'ow'olubuto buli type buli kate ow'ebbeere fumu we babakuwa everyone is an adult gwe kisinziira ky'ogendedde kyoyagala okukola kyoyagala wali adult things are done not kids things adult things ekitegeeza bakati yessaawa bagenda tupimira wawe tulina okusanyukira ati ndowooza kye baagala kuba kikyo
because bwe twegattira mu nyegenyege mbu tugendayo kwegatta. By the way, nyegenyege batugamba kitunula ekifo kyabwe eyo kye kivulu kyabwenzi wani gwe walabye akolerayo we n'omuntu agenzeeyo waliwo agenda mu nyegenyege nga abavunanyizibwa bagenze mu best bakasuku bagenzeeyo bashalomu ne bafuluma nga bantu balamu balina essanyu tewalaba ne yali yeesimbyewo ku bwa pulezidenti yagendayo mugati gwa bata ne yagamba yagendayo kati minisita Friday sina mulimu nina family nina abantu abokulabirira kati ngenda kukola ntya. Okay, give me a job. Kitegeeza ogenda ate kati goli DJ ayinayo kilabu anza kuzanya music ewuwe mu ddiiro bw'aba yagala kwebaka nina music akwebasa kati mpa omulimu waba yagala kikiri omulina bw'oba oyagala n'okwegatta nina music wawe weegatta kati mpa omulimu because on Friday I have no job, I am unemployed. Best wagitaddeko obukwakulizo ne batuyimiriza kati mpa omulimu ate baweyita bagenda kulya awa anti tuli bangi ate emirimu tagirina. Actually abakozi ba best be bayimiriza tugende wa minister atuwa minister oba ki oyo omukyala wa anti-pornography atuwa emirimu egy'amasuuti anti twagala mugiri kati katujje otuwa emirimu gy'oyagala ffe tukole naye tugenda sanyukirawa wakati best yiyo nyegenyege bagamba tukolerayo byakwegatta katujje otuwa emirimu ne ebbanga lomaze mu nyegenyege wali osanzeeko ng'oli ali tewali okwegatta kuli buli wamu ne mu bbaala muba mukuba disco nga waliwo ali mu kwegatta awo kati kale n'ebbaala ziggale wekiba kiri kuba ne mu bbaala osanga oli ne ku cricket oval omuyimbi aba ali waggulu ng'oli ali wali tolabako buvidiyo bagira abaana ku gondi ku fensi okwegatta kuli wamu oli apaakinga emmotoka neyekolako emikolo otuuse mpamu edakika emu tuli mukumaliriza nina spa eriruddawa ngenda kugulawo spa awe Makindye Makindye olaba ekkuba erigenda ku kooti kati togenda ku kooti osigala ogenda nga mu kizungu ekkuba erisooka okukkirira wano ewali nga petrol station memba omulabye awali ka petrol station akakatakola kati ekkubo liri before the petrol station ekikkirira okkirira awo ojja kusanga gym waliwo hotel waliwo Great Make Studios geteddako essomero liri eri mu maaso essomero batonatuuka oba oyiseewo kati woowetera bwoti ogenda ku ssomero geeti eri mu nsonda awo era tugenda tuteekawo kapande NIM Wellness Spa tukolerayo kubanyeganyega kubakyusa amagumba kugatereeza buli kimu sawona tewali ate tetunateekawo just kunyiganyega tugenda soka massage and spa and things like that tugenda kukola Sunday night yaffe nga y'amaanyi Sunday era tuggulawo on 4th of May twandiguddeyo 3rd but 3rd wetulina ekivulu kya Galaxy so Monday eyo tuggulawo Monday ogenda tuyita nkubuuli nkuwadde program gituwadde tuggulawo Monday tuggulawo tuli mu kuggula uniforms biki abaana ayagala omulimu please inbox me my number is 0754 112222 sindika WhatsApp teekamu ebifaananyi byo tulabe ekintu tukikwasaganye tuggulawo ku Monday 4th May buli kiisa ali eyo jangu tetwagala ni mulodi wanaave mulamu bwansi by'amaanyi oyiro w'amaanyi amayinja tugaguze ebyana by'amaanyi byawano byonna biguze wano sigamye nabadde mu Chinatown nga nkola shopping naguze massage beds ziri ez'ettabu tugenda kukola olabyeko video z'aba Jamaica bamassaging mu nnyanja eka tugenda ku massagingira there is outdoor massage where you see ate wali private buli wamu twabiseewo security clear no cameras no recording no nothing kale tugenda kuggulawo tutya kuggulawo tujja kujja nazo so tulina outdoor massages whereby obeera outdoor abantu ne bakunyiga n'abasajja basically tulina treats za both women and men
ojja n'essimu yo n'ogiteeka wali ebbali teri byakulikodinga ne wobeera nayo ne tugeza kulaba nga recording ekintu kyonna tuba tukusi kuba eri business kukunyiganyiga security si byate kugambwa akatandiko wakasanze ku social media kati ate Sunday genda kubeera bucket night ate nga bucket si ya byakunywa ate balengede okubuuza tujukiza abantu show ni June 28th Climax Lounge Makindye abayimbi bagenda kubeerawo mwenna mwambale kwa tewali atalina white and black are universal colors so mujje tunyumire that is on June 28th naye nga spa nayo tugenda jiggulawo ku Monday ayagala emirimu hitting a inbox yange sharing ebifaananyi enamba yange 0754112222 sharing a pictures zo ojje nkuwa omulimu tukukikwasaganye byebyawo ku Monday saameka all day nganya ogwokutaano kunyiganyiga simanya ate nabadde mu office ate wana akabirizi kanuma ni mulodi yabakoledde tetwagala ni mulodi afune kizibu aye tugambe mbu nno bane tumusonderi kati yesaawa because kati China mulimu Friday yo bajigoba so kati weyize wali sikusanga ni mulodi oli boyi wange ndi boyi wewe jangu white party obugoye babugule bajje banyumirwe emuso omupya agenda kujja agire weewaawo tusinkana omulundi omulala inshallah mubeere bulungi mwera